Bannaye Uncle Eddie. Uncle Mtuza? Ate yagwa kabenje. Bannaye mukama w'amaanyi. Mukama mulungi. Uncle Eddie yagwa kabenje munnaye yali agenda Masaka eyo. Kigambibwa nti awo we yagwa waliwo akannya. Nti bantu bangi nnyo babadde nga bagwako. Naye ekyewuunyisa ogusigwe mulundi ogusoose. Accident yakusatu. Uncle Eddie? Mbuya. Kunguudo ez'enjawulo? Kunguudo ez'enjawulo. Ng'emmotoka zefuulafula zityo? Simanyi oba ki okuyingirako mu sawuli ewaabwe. Nakendezaako n'abo. Biwoggana nnyo. Bavuddeko lwabo biwoggana. Kwe bali. Kaakati Uncle Eddie naye kati olunaku olweggula yisa press conference atubuulire. Atya. Twawulira. Yabadde atubuulira ki? Bwawulira akabenje. Embeera yagendako yafaako ko n'agendako mu Katonda n'amugamba komawo kuba abantu omuziki oba byonna n'abikola ki. Yabyogedde byonna. Salima manyi osalaganya ebigambo. Era ndowooza biba sibitadde mu bannajjemu bijje. Omuntu omukulu asosala ebigambo. Twazuuse saa 12 kubanga omuntu gwe naffe yadde mukwano gwange ate nga mulabye kubanga ndi muto kati yanumye nnyo so nze nabaddeyo omu ku bategesi olumbeerwe kati nensalawo nkere nnyo ku saa 12 ntuukeyo mu budde nsobole okukiryalinga bills n'okutegeka okulaba nti tumuziika bulungi kati twakedde nnyo esaawa 12 twabadde ku kkulu kyatuzaale ziwere ng'emu kitundu awo was approaching a building to tutuuka awo twafunidde obuzibu kuba twasoose kuba abantu ekifiki obudde ndowooza ekiro okukuba yadde etonyeeko katono kati kubo lyabadde liriwo eki ate awantu awo baŋŋambye abantu bafunirawo nnyo obuzibu awo we twagudde bayitawo maya ogenda ku petrol station Starbucks baŋŋambye waliwo akantu akabuuka emmotoka bwegwamu ebanga eruuka bweti so badde nsaba n'abekikwatako abakola enguudo baŋŋambye awo abantu wakosa abantu bangi mosi special ababoda baŋŋambye bafunirawo nnyo obuzibu kati ekkubo lyadde liseerera bwe yaguddemu bweti netandika okuzunga nezunga mpaka weyakutuusiza netusola mu trench twebaza mukama nti yatusudde mu trench awo osanga singa twagudde ku kkubo flat ebi twandibadde tuggwawo ne mukama yatuyambye netukamala tusobola okuba nga tusavaivinga naye emmotoka yo yawetewo ekyo si kikulu wadde akatono kasita obulamu bwowe buli byetusigale tufuna bifuna nagenze ne bankolako x-ray checkups kuba nadde neebasa ekiro nempulira bubi nembeera scared so I decided to go nengenda mu ddwaliro ekiri atwavuddeyo saawa nga 9:10 ez'ekiro buli kimu ne kivaayo nga nja kubeera bulungi just ndowooza kyekanga tekimanya muzira simanyi oba enaddawo okusinziira bwefaanana naye motoka ezo zanjawulo bazitunda bbeeyi zanjawulo eyange nagigula ndala n'endala ndala so saagala nnyo okudda mu lwendo kubanga zisingana myaka ki and I don't think it's important okuleeta emiwendo gy'esente mu mawulire. Eddie mmotoka gyewaddemu mwabaddemu n'omukyala y'omukyala embeera eryetya embeera eryetya abaddemu ne famire abaddemu ne famire nyina abantu abakulu abava ku kyalo gyenva nga babeera Kampala so nyina benabadde mpaddeko lift essebo nabo badde bagenda kuzira oli mutuuze essebo honestly speaking zanakira ku makya nzikiriza Katonda Katonda akugamba bwoba tulina tomugaseeko kintu kirala nokkiririza mu ye era n'omusiga buli kimu like for example Katonda agamba nti ye katugambe nti swimming pool ogigwamu wena n'owulira naye buli wobeera ng'oli eno ate oli eno ekyoli muzikiti ekyoli oli wali ogamba kyajjonna otaba wali oli mu kyakya ekyogamba biri abantu ebiseera ebisinga tebabeera we bayimiridde watuufu abika ebibiri taliira olina okubaako wemirino gandi mukama Katonda bulamu bukwasizza nze buli kimu ekyange kikyo ekyo kyenakola nenekwata mukama Katonda era kwentambulira emmotoka yakanfuula emirundi mingi olwajjo infact teyeefudde mingi jo yagenze neyefuula bweti neyeekulula negenda paka mumwala ng'eri eti naye accident eri gye nasooka okufuna emmotoka yenyola emirundi ndooza ng'ena neddawo neyimirira emmotoka yonna naggwawo saaswa nagitunda
bagitwalira bwerere naye kama namponya kama nampa obulamu mu bulamu bwe yampa nensobola okubanga ndeeteramu ebintu bingi baire nali sinaba kuyimba nyimba nga sikyaloosi nenziyimba isanlavule netuleeta awards nez'amaanyi mukama nabanga asobodde okututuusa wantuusiza nawe olaba okwosa ekintu tekigenda kweta ekifaananyi kirungi nnyo gye bujja abaana baffe oba nabaliwo okutagenda okujja they are going to do more great things just because balina gwe balabye akikoze so they believe it's awesome so ndowooza mukama yali ankomezaawo nkola omulimu kati mukama nnyongedde kyansi ekubiri ndowooza era alina kyayagala nkole era ndi ku mabe ebyokusaba mukama anzikirize nsobole okumukolera emirimu gye kubanga nange nabye neetaaga okukola bingi ahead of time. Omega kati sheno bagireeta si y'amaanyi kugattako nnyo naye just tujje tutandike weekend abantu baleke so kakati tolumwa nnyo mutwe tubasasiddeko Uncle Eddie ne famire yo nga bwe mwabadde mu mmotoka eyo mukama mulungi mukitegeeza ekyo mukyalina bingi ebyokukola ku nsi kale mwogere okwesabira ekimanyi nti abaana tebakyavuma kati amuyita mu maaso bwawemula n'abazzukulu muli bagamba ki Daniel Acheng oluganda lw'owandiika oyinza okugamba maama Acheng yagira akantu kamu ke yakulaminga but anyway kekwe atera nnyo kavuma anyway